bino ebigambo byali mu luyimba lw'omugenzi Paulo Kafeero. Yagamba mu nsi muno ng'agezera kubuulirira muwala we Buladina ti bw'ona okulembezanga amazima kuba ensi omutonzi yagituweesa ddembe. Bw'ona okulembezanga amazima byonna byakukwanguyiranga. Kati gwali eyo munnange gwe ali eyo annengera naye ng'olina obukumpanya ng'olina obuyaaye munnange kusekeredde omubbi akola emirimu mingi okusinga akozesa amazima. Ate omubbi yakeera ku makya nalowooza mbu nannyini nnimiro tategeera. Olina akeera ku makya n'asaawo ekisambu n'akabala n'ayita ensigo n'asiga n'akoola n'alabirira n'ayengeza kati gwe mukwengeza n'ojja n'onoga golowooza abatategeera batalaba batasobola kukuuma. Golowooza yateramu obudde bonna obumukuza era so afuna amagezi gakuuma. Gwe mu kaseera k'okukungula n'ojja onoga nga bakukwata nga bagenda bakuggalira ng'ogenda olimira gavumenti emyaka 5 wagana okulima owuwe emyezi 5 ng'olima emyaka 5 ate ng'ovaayo tolina koolina kwegamba ng'omenyekedde bwereere. Kugamba gwali yasuubira okubba. Omubbi akola emirimu mingi ate gyonna alina gy'akoze n'abeera ng'akoze gya bwereere. Magezi ge nkuwa kulembezanga amazima si gikwasa eddembe nawe ejja kukwanguira.